lifestyle nze Ssegawa Rashid. Akati mu mbeera nga bweri awo ku kooti mu kibuga Kampala yes onako olwaleero omusango gwa Haji Ali Mwizera ku Ssaani Ajatizula nakisi gubadde kugendera ddala mu maaso. Kati full figure alabika alina obutakkaanya ne Ssenga Kitone. Njagala naye weewulirireko omuliro gw'abadde awanda era tweyongereyo. Nanyini baana simanyi omusajja alina abaana baliwa babo baliwa bewagabbe wamansa watasobola nakulabirira bewatunda baliwa. Singa mukazi gwo manyi toyina kyoli lekera awo kwata entalo olwana entalo ezitalina makulu nozigatta mu bizibu by'abantu. Bote bwogenda offerafera abantu nga wujjo bawe eddagala simanyi erikola bitya ebikola bitya abakyala babere batya nga gwe lyakulema okwekolako. Lwaki gwe tosooka kulekolako n'ofumbirwa nawudde olina n'akasajja mu matu akakusaba sente ziriwa genda okebere mu ssema abantu bamu mweswaza ne mwemalamu. Toleeta ntalo z'okuba oyagala erinnya eryakulema kw'oyagala okutundira omudagala ogutakola oleete mu bizibu by'abantu. Abantu balina ebizibu ebya siriyasi ate singa weegendereza oyo omukazi gwe weetuggako oyo omukazi akweta mwadda wategeeze ne gwetwala ekajjansi omukazi adduka gatagana kutunulako omwesibako webuuzisa bano abamulinaanidde ono amulinaanidde. Lekerawo okwetugga ku bantu gwe wojja awantu olema okusolozaawo ssente mbu tusondere omuntu olina bwe weetugga oyogere obeere ng'ofuna w'oyogerera gwolowooza okusiba olimu esekendi si wadde ebbiri nga nayagadde kukwata ebikolobereza okola obimanyi. Lekeraawo okwefuula kyo era gwe banoonya mama buli omu agoberera gwe watuuse n'oggula bikanya bino bibawunsa byawali ku gundi komuledi bitambule naawe olaga mpampadde security okompitinga nanga abange baddala bajja kusuna. Leetaawo babawunsa abo bagenze bamanyireko bumanyizibwe bati abange bali siriyasi baddala. Kati nno ali ku sayidi eno eya Haji agamba Haji tasobyanga ku mwana ate Ssenga Kitone yagamba alwanirira bwenkanya eri omwana bw'abanga Haji si yakola ekintu ekyo ayagala bamanye muntu kyoyo eyakola ekikolwa ekifaananako bwe kito kubanga kyazuulibwa nga kituufu omwana Nisha yakozesebwa. Kati wano ndowooza obutakkaanya bwa full figure kossa ne Ssenga Kitone obuviira ddala naye nga mujjukira ne bwe baali awo mu ofiisi ya minisita w'abaana n'abavubuka Balamba Lugahara era full figure asobola okubeera ng'ayiwa omuliro n'atabukira ddala era n'abamukaawo. So bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga byawula abantu era Ssenga Kitone yavaayo n'alaga nti yeetaaga obukuumi olw'ensonga obulamu bwe butambulira mu matigga waliwo amutiisatiisa okumutta n'okumukolako obulabe n'ebirala. Kati full figure bw'atyo wasobodde okubeera nga ayanukula ng'agamba gwe nnyabo ojja kulaba akanvaamu. Bigambo bya full figure ddamu obyewulirireko nze Ssegawa Rashid. Towateeka mu bulamu abantu balina ebizibu mani abantu balina ebizibu yabegoberesemu entalo zo. Oli avudde eri yayita musawo muganda atunda ebizigo byamulemerera alina naye ayibusa akunjubuse mbu ate nkola lubaale simanyi nyambala mini ku siteegi ate mbunyimba ate siyimba mukutte ebizibu byammwe byebafumbekeddeko emyaka n'emyaka gogo olimbo mumutadde mu bizibu by'abantu ebiri siriyasi abantu abasibe. Lwaki mulwana entalo zammwe muziwanire eyo gwe buli kaseera olina woyagala okwenyiga oyogerweko bakumanye. Oli watakufunye lugoye lweyazika kujja kwogera mu public tayogera. Ffe tuyambala emivumba gyaffe ate ne tuba bamativu nnyo ne tutambula nagyo. Abantu bangi wano ku lukalu lw'ensi abakuliddwa ba step father ba step dad nga be babeweeredde nga benyumiza mu ba step dad nga benyumiza mu ba step fathers be babaweeredde be babaliisizza be babatuusizza bwe bali.